kwe ensonga y'okugula emirimu mutuufu muwagira okitegere bulungi tole sempijja ku nsonga y'okugenda ewa Museveni owa president nga we yalangiridde nti bagenda ku Mande bagende mbuno bekalakasi bafune sente si mutuufu ezaliwo okulonda president bemupi byonna 2016 oba twakola oluyimba olwo nga tusuubira kinene mu MP waffe oyo kuba twayogerako naye ne twogera ne bammemba mu kibiina kyaffe ekya Challengers Squad ne tukkiriziganya nti tukole oluyimba era ekibiina ne kikiriza ffe nze noono tukole oluyimba olwa Sekabiito MP then ne tulufulumya omukulu n'alutuusaayo kati oluyimba bwe ndutuusaayo tumaze okwogera naye atukkiriza tubulidde details ezirina okubeera mu luyimba buli kimu tukimukoledde nga bwe kirina okukola ki okubeera oluyimba tutuusizaayo ndutuuzaayo balusiimye era olwalutuusaayo ennyimba zonna ze baali balina ne bazivaako ne batandika kukuba baffe era ne bakola kampeyini za 2016 kale ebintu tebyali bya ndagaano nti oba twawandiika endagaano wabula okukkiririza muntu trust gye twamuyinamu mu budde obwo ne tusalawo tumukolera oluyimba byali bya ssimu ne twogera n'atubulya ekyetaagisa kati nga ffe bannakatemba abayimbi ne tusalawo okumukolera mukwano gwa maama n'okufaayo kwa maama Baby Junior Jelly owulire engalo za maama ansingira bulijjo anyiriza buli kadde Baby Junior Jelly abatogo beetaaga nzenga jjajja bazzukulu bange okusanyuka n'okufuna emirembe ekyama kyange mbasiiga ebizigo bya Baby Junior Jelly biwummuza bigonza olususu lw'aba baby birimu akawowo akalungi bigoba okubutuka okuletebwa diapers birungi ne ku nsusu ez'entondo Baby nduya Orange sky view, everything brand new with orange sky view. orange sky view, the sky is the limit. Everything brand new with orange Sky view, cool. You know, to suppress them. No, it's okay. The issue is simple. Agule ne bala liye. Amuwa sente zonna ze yetaaga muvire. Katuwulira amaziga g'omukulu ono okuva e Burundi ku bbaala lye. Amanya gange nze kwizera Ponsiano nva mu gwanga gwa Burundi. Maze emyaka 12 nga nkolera wano mu Uganda. Kati umwaka ogwedde najja nenkola business wano. Nenteekawo n'investingawo sente kati namala kukola business eno kati naiba wange Judge Bashija Andrew natandika okuntulugunya okuntawanya nampabira mu kooti ya LC1 amala kumpabira mu kooti ya LC1 nga bali mu kola judgment agenda najjayo omusango nagutwala mu kooti gyakulira kati yamala kutwala omusango mu kooti gyakulira yampa na chance yo okogana baroya has been in court since last year, but say whether what, it's a matter in court. It is not finished. So what do you want me to tell you? I am a judge, I cannot go against the law. Kale, utwalo lwa judge na nyini bala. Katubasabire bigwe. Bwetweyongerayo? Katumusabire musajja wa. Yeah. Tweyongereyo ndowooza twagudde ku Nashwanda ne Baby Mama Teba yani Swim crazy munange twagenda olutalo olwaliwo emabegakawo olwa producer omu gwe bayita Andre era nga twagwako ku Nashwanda tumubuze ensonga zino eza Daddy Andre ze bamugamba mbu akwatakwata bawala era wojjo producing music bakutwala mbuliri ozogerako kigwe nga producer Nashwanda n'atutegeeza Jackster n'atugamba nti nze sibirinaako buzibu namunsu alya kunswaze oli wajja na you know bigenda kyuka mu kubiba wajuzi ntunuulira okukola gospel music you know nga bwe tuba tukola omulimu gwa Mukama Katonda nga liyinza okusuutinga bulungi netusalawo tutekewo divine actually ensonga lwaki tuchuzinze divine nti kigambo kyamaanyi nnyo wemba neyita divine kitegeeza nimu Mukama Katonda. There is when I made my last interview with Nashwanda nawe yamunagamba nti omuyimbi gwe nina ye Swim Crazy aline wakafu mbetoke. How true is this? Yeah, it's true. Naye nga bw'obimanyi
bw'ofuna omuntu nga you understand yourselves nga mwetegeera ate nga ne when it comes to business nakyo mukikwasaganya bulungi nga tewali mbeera yonna eyingiddewo. I think it's okay. Actually waba yabagamba yeah kituufu Nashwanda ye taata w'abaana. Yeah nga bw'okimanya you be professional when it's time for work. tonyize business neegwa ekyo sisobola kikola. Mu professions wabeerawo ekintu kye bayita okukwatagana n'omuntu nga kutegeera nga kuyambako nga ye best friend wo. Talking about munnange nagamba Tanzania eyo abantu bakola ebivvulu bo bakuba pate Tanzania kati n'abayimbi be Uganda babadde batandise omuze kati bali kutoloka mu ggwanga bagende mbu Tanzania bakube kakati mbu bafana ne DJ Shan owaffe wano DJ Shan ate tebabatayirize Tanzania. Mbu I'm here to get that report but report has it kuba ziza bafana has gone missing esimu zete ziriko nebwe twakubiddeko family ye batugamba wano waliwo deal yajanga he supposed to go to Tanzania neshani wamukubira esimu ye kolola nazote ziriko so there is a report mbubayinzo baba abakwatiddeyo tetumanyi oba bali mu quarantine but they are missing somehow. Those two boys are missing and we hope to see them. Katulabe tucha following up twinzo gitandikise emboze. Okay, atenga munange wolinde emboze yo jakozesa ko kunywa mukama na yamba akasobola kwanga kakugula omusuwa gwo mukyala ndowooza mayiche ntegeze emisuwa gyo giba flowinga. Ojja kuba weyagala ng'otambula bulungi